otya? Ndi bulungi mukwano. Onyirira sheguwa. Shempuba naye kati buli kimu kiri mitambo. Yeah man, today nyaniriza bakwano bange bangi okuva mu nsi ez'ebweru. Okay. Love Fest is going on large. Big up. Yeah man. Lero twaniriza muganda ngo okuva Nigeria Ketchup. Okay. Ayingirawo. Then enchatulaika tujja kwaniriza Nita. Yogenda mubala bange bajja kubanja kubeera wamu nammwe. Batugambye David ajja. Davido. Annange. Surprises zigenda kuba nyingi. Okay. Weteeseteese otebwa zisigaze ennaku 3. Neteeseteese. Ba dancers bongera mu choreography. Sound engineers bange ba meetinze. Stage erabika ng'okoosa enkya. Actually siwe sincha weyingire ekisaawe. Security eri tight. Tujongeze eri mu bbanga. Kugamba everything is looking very nice now. I'm so excited. We've been waiting on years. Now it's days and it's gonna be hours very soon. Netekateke badde nungi MTN banyambeko ku Momo Pay ne batunda early bird tickets. Zitambudde bulungi zinatera okuggwayo. Kati tulinze bantu ngoye zatuuse buli kimu. We are ready for you. Okay. Yes. Wetuwogerera kivulu kyaffe kya Friday ne Allien Skine aladdeyo nga mwenda obirabi. Bangi abataddeyo nga mwenda, but it's okay. Uganda nene fenna tumala. So I wish him luck. I wish everybody luck. So siri mulungi omu Uganda etumala. Kampala erina abantu 25,000. Twetaagako nga 5 kwolwo nga bawagizi bange baddala. Era abawagizi bange kwolwo obuwagizi tebukoma ku Facebook ng'enaaga tebukoma ku masimu. Mujje mu bungi, mujje. We have a statement to make. Team Pallaso, this is our day. Yeah man. Abantu badde balowooza nti engeri gy'ataddeyo luzadde agala kugira oba omukooneko kasimu biki. Sitalina musango gwakoze. Kiri okay okuteekayo bogede bononyonya ebivulu byegenda mu maaso mu Uganda olunaku kati twasene n'aba heroes bandi complainings ate mutaddeyo ku heroes day akubalule nyini heroes day. So heroes day yagwanga lyonna tulijaguze buli mwagenda ajaguze ba hero be. Nze nange mbayise mu Love Fest era bannaye n'abalala mugende mbawagire tewali mukka ate tunabeera ku ekyo kutema nabo babawagire buli muba muwagire man teri mukka. We can win. The space is enough for all of us. There is enough room for all of us to win. So, good luck. Wish me luck. Wish me well. I wish you well. But June 9th is my day. Love Fest will go. Tonge de coaching kati tugendera ddala mu kisaawe. Enakwebulezi. This is it. Okay. Yes. Love Fest yetuuse twakulayeko wa Pastor Bugembe. Ngoga Pastor Naikyochi. Nagenzeyo Pastor nansabira. Omanyi bagamba mu kaseera konna oddanga eri Katonda. Bigenda maaso bingi nesirutalo lwa bigambo. Bwe nakeera enkya ne ntandika okuwanda ne tujja kuba tuyingidde olutalo lw'ebigambo. So ekyo ne nkyesigamyako eri Katonda. Ne mukwasa concert yange, ne mukwasa abawagizi bange, ne mukwasa n'emirembe gyange, ne mukwasa n'emitima gy'abalala. Kuba ye pastor muweereza wa Katonda. So mwade mugale Pastor Mugabe nafuna mutaka ya nini munange. Kituufu. Pastor nasaba musonyi wagale temwesonyi wagale Allien. Ate tugenda kubeera ate ku ekyo kyembeera yabaddewo ne tugivaako ne tudda kirala. Okitegeera Uganda keeps on going forward. Ekisinga obukulu omuntu olina okufenya ku buvunaanyizibwa bwo. So obw'omulala osobola okutwala bagita batya endogoyi ku luzzi naye tosobola gikaka kunywa amazzi. Onfuna bulungi. Kati ekisinga obukulu kiri nti nze I did my part. Kati we are moving on. Okitegeera bingi ebibaddewo mu ggwanga mbalabye abantu baabawogola ddemba abantu bakubye bana si bwe gusoose sinza asembyeyo sinza ensoose nange ndi muntu. We go forward. Tetujja sula ku ekyo katuli ku kirala tuli ku Love Fest ebula ennaku ezi. Abantu walabye okutala yakatambula. Mbuti. Boyine Dr. Kamilyo ne wizo nawe. Disciplinary committee. Akafaananyi. Bakatambuza. Disciplinary committee ng'otudde. Bafaani bakkiriza okukola buli kye baagala. Bafaani mubaleke babiri abantu kasita basalawo nze siwakana n'abantu. Kubanga benyimbira. Abantu yadde nange ni muntu nange mba n'ekyange. Ninze benyimbira. Okitegeera
naye so ate nange byennyimba nze mbategeerera nabo bye baagalamu be bantegeerera but at the end of the day ffenna tukolera wamu so abafaani bakole kye baagala it's okay. Ennyimbo ina mpitirivu ku stage loozo ojja kujja mangu tubale ssaawa nga mmeka? Njagala kujja mangu nnyo lwakuba njagala mbalansinge mbeemu n'abagenyi bange awo abajja okujja wakati ate era ne bwobanga ozina bulungi toyinza zina bw'omu azina obulungi avugira n'ava mu ddiro so njagala platform yange ngisharinge n'abaana ba upcoming nze nkibagamba mva ku ssaawa nga 11 awo paka ssaawa ndowooza ng'emu ba 2 then I'll play program bwenaatambula but I expect to be on stage very early. Then njagabanyamu afazali ebinaddako tunagenda tugabana obudde naye nga nze nja kujjako mangu nnyo abo abaagala okugenda amangu waka bannaye temupapa tugenda kuba tubakuba endongo. I'm so prepared for you Kalato oba toyinza nakikkiriza nga tumaliriza abantu bali basubira nti nno ntiddeyo okuba ataddeyo bawapo bakati mbagamba eno Uganda erina emirembe togirabanga tambula ensi zonna tojja kusanga mirembe gy'olisanga Uganda. Buli omu waddembe okola kyayagala, buli omu waddembe okutegeka ne mu ddiiro lye n'ewakaawe ne bw'oyagala, teri agenda kweyumiriza. Olwo olunaku lwa Heroes Day ekololo mabbala gagenda kuba maggule, ensi nnyingi buli omu ategese. So join me n'abalala baagala otegeka, you are welcome. Olunaku ate lwange si lwange, just concert ye yange ku lunaku ki olwo olunaku lwa Katonda. Sabaagala okugira buli omu waddembe okuwagira gw'ayagala. Nze nange kwange nti se bawagizi bange era bawagizi bange muve ku Facebook muve ku TV mujje mu bungi eno Uganda etunyumire dembe weeriri buli kimu kiri nice, security eri tight and set up eri nice, the music is nice, good music, buli omu agende gy'ayagala. Segera buno budduuka ffenna ekyemisana tetukiri awamu, otegera kyegamba buli omu aba nekyayagala. Pologoma erya nyama, ente n'erya omuddo, buli omu kyoyagala kyokola ki, it's a free world. Yama batugambeko nti waliwo abakyala babiri abajja mu rehearsal okuli Spice Diana n'omukyala Shiba gwajja mukole rehearsal amazima genyini byonna mu ndongo bannange nga rehearsal zakwata. Spice Diana ngambye ali mu kkubo ajja nangamba agenda kugulayo ne tickets era big up star girl wonna woli. Yeah man, only love from the Saka Free Boss, you know it. I love you baby girl. Big up Shiba Karungi, Vice President, UMNF. I love you too, baby girl. I salute you in all angles. So what we are saying is, eno concert buli omu wakabi agenda kujja. Abamu bagenda kujja nga bampagidde buwagizi. Waliwo abagenda okujja nga bazze kuyimba. Mu buli mbeera tugenda kulaba akabi okuva kubanga kati nze ndi king of the east. King bwabanga yakutegekedde. King ntusa king nina emikwano egyenjawulo mbuli nsonda muganda nze ebirabo byenfunye nga sinatuka concert nze abantu bampadde engoye bampadde engatto bampadde sente kati kwolwo musuubire bali bakakole bange okuva mu buli nsonda. Expect the best of the best from every angle because they support me and they love me for my music and who I am as a person and they know it, so they are coming. I am very sure. I see no doubt yonna Lugogo genda kugogoma tugenda kuba Lugogo tugiteekeko akasaanikira. Amanyi bingi bizze byogerwa bangi bazze bateekatekawo embeera naye njagala okukakasa Pallaso abantu bamwagala ate ensobi zikolebwa ki bantu n'oyo akusongamu naye aba n'ebyamulema otegeera. So abantu oli ayinza n'okumala obudde n'ava ku byamulema n'adda ku byakulema. Neze kyenyiza okugamba nze binnemye bingi balina ne bye batamanyi naye ate byensoboddeko ebingi byo mubimanyi. Kakati kwolwo mbayita olw'ebyo ebirungi byensoboddeko. Ettaffaali lyange ku Uganda buli omu alimanyi, embeera zange buli omu azimanyi. One situation does not define Pallaso. I rebuke it in the name of Christ. Era nga mbagamba nti 9th Love Fest muganda wange n'abantu bave mu kulimbalimba abawagizi ba Pallaso bangi era mbalinze bannange mujje mu bungi mbeesunze. We have a statement to make. This is our day. Teri agenda ddula ennyamo. This is stamped and sealed by Uganda Police, by the government of Uganda, by Lugogo Cricket Oval, by Team Good Music government, by Leon Island government. Every government stamped and sealed. Voices and beats. We are going Love Fest. We can't wait. Bubaka chibowa ono Abitex
because kuva ddalo zerye tebirigwa kuba yategesa Allien Skine. Abitex muganda wange Yategesa Allien Skine. mwagala nnyo naye bambi mwagaliza mirembe yeeya ali mu haso ayagala okyusa enkofiira ayagala okuba enkofiira nga zikyuka kkala nga bwakuba papa enkofiira baya papo kali ayagala mulemesa so big up brother sina kye mugamba oyo agende mu maaso ne haso ze naye nga Abitex yasi mugambe mwagala nnyo mwagala nnyo so agende mu maaso ategeke kyalina okukola akikole nenze gwendi naye bamuyita Balamu Saabavulu yantegese ate Balamu nsiriko wamwebaza kubanga nze ndaba man mize ghetto youth nakolako byenkoze nakubendo nga abantu bikonge bingi ne binwana ne bikola buli kimu ne Balamu yavaayo nandaba nga nnemereddwa era abantu mbalabeeyo baagala okufuula kino ekintu politiko bakizeeno njagala okclearinga space Balamu agenda okujja nga nnemereddwa ng'obusobozi bwange bukomye nannunula mu mulimu guno yensonga lwaki tutuuse kuki ku date eno. This is not about anybody, this is about Pallaso. Alina ebizibu oba ne Balamu oba ne Abitex oba nani bambi ebyo bya mbozi ya lunaku luki lulala luno olunaku lwa Pallaso lwa Love Fest ate Balamu yajja nanyambako okulaba nga njibatuusaako ate nga mmwe mwaginsaba. So this is your day, it is sealed and done. Abitex, I love you. If I find you, I will give you a hug. Hey, that's my brother. I love him. Abitex ajja nampa business all the time. Just like what ampa balance. Chitulemesa. Abitex tasasula balance. Takola chi? Naye tewali buzibu naye aba yeeya. Kati so muganda wange Abitex kuinaako buzibu jangu mu Love Festival noba ofunye akadde jangu tubikolemu gwaliko come obubaka bwe muwa Abitex wange anyweze security tebabbe enkofiira ye simulabangako nga tali mu nkofiira kofiira tebagitwala seppewe bayinza ogiyambala mukolo naye nga Love Fest gye tulaga yeah man. So Love Fest everybody, please tell a friend. All my fans, I am ready for you. I'm waiting. 3 days to go man. We've been counting years, now we up to the time down to the hour. So Love Fest zagala ebirungi bikusangewo today zagala nkulise nange kyendidde ng'osula mu bungo osula mu Love Fest Friday no nga mwendaye betwatoba entalo nyingi twaziyitamu mukimanyi twegweko Love Fest gatako Pallaso agenda